mujja kwogera ekituufu kiki kye mwali mwatuma abasajja bano. Nga sinnagenda wala nja kusooka mpe tikyalumbuye ebimuli bye kubanga ku lw'omukaaga oluwedde lwe yavaayo n'abuleekinga amawulire agasaasaanira ku mutimbagano gwonna nga tutegeeza nti ng'abasirikale abaali baweebwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga presidential material nga amaze okwewandiisa okumukuuma nti baakwatibwa era bali mu kutulugunyizibwa. Buli muntu abadde abuusabuusanga amawulire gano wabula twalabako videos ezimu ng'abadde balina ennamba z'abamu ku abo abasirikale bagamba ennamba zaabwe teziriiko. Okitegera paka olwaliro bukedde ne video net confirming nti kituufu poliisi yabakwata mbu baasiiwuuka empisa. Mugenda kutubuulira mwali mwabatuma mulimu ki omutuufu? Baasiiwuuka mpisa batya? Mukama waabwe basiima emirimu gye bakola ne tiyagasa omungi eyabakubwa n'abagamba mugende muwute kasupu ku Christmas kwe kusiiwuuka empisa kwe mwogerako. Mwali mwabatuma mulimu ki? Abantu bangi batugamba nti bw'osembeera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja wa njawulo ayagala abantu ate nga naffe tukirabako. Mwali mwabawa mission ki eyabalemerera? Abasajja ba Katonda be muli mu kutulugunya essaawa zino mwali mwabatuma mulimu ki omutuufu? Kukuuma oba kusaanyawo bulamu bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu? Abasajja muli omu batulugunya mubakutte. Mwali mwabatuma mulimu ki omutuufu? Nga bwe muvuddeyo ne mukakasa amawulire ga Tikyalumya nti mubeereyo ne mubiraba, muveeyo mutubuulire mulimu ki? Kusiiwuuka mpisa ziti abaavumaani battaani baakumaani mu kampeyini? Eno byeyongedde okulanda abantu baagala kumanya kiki kye baali batuma abasirikale bano okukola kye bataakola ekyabaviiriddeko kubanga bakwatibwa. Twogera ku basirikale Electoral Commission be yali yawa omulimu ogw'okukuuma omukulu pulezidenti w'ekibiina kya NUP mu kalulu. Era omulimu gwayo baagukola bulungi nnyo ne tulabako bambi mu Christmas awo ne babayita ne babawaayo ku nkoko bagende balye Christmas buli kimu ne kiggwa, naye amawulire gaayitinganye nti munnange abaami bano baakwatibwa. Nakati mbu Abannayuganda baagala mmanya kiki kye baakoze era kiki ekyo kye baali babatumye nti bakole kye bataakola ekibaviiriddeko okubatuusaawo. Nze naawe ate mbadde ndi awo munnange mpyayitayita omukulu Kazora aviiriddeyo Frank Ntambi ne Kasuku era abategeezezza nti mmwe ffe bintu bye tukoze mmwe temunakolako yadde hafu yaabyo, nti kale temulina kye mutugamba. So Ntambi nga cassette zino, I was calling you Ntanda and I keep telling you, man, target audience. Okay, you've called me for a debate, a challenge, a debate, I don't know. And again, that is the problem. Kati generation ya kurwana. You want to have, you call me, sit on a, and then one singer, we shake hands. Ntambi. Nze byenkoze mu content production. Gwe ne Kasuku ne bagayi bomwenna. You've not done even 5%. What I've done. And I'm going to do a video, I'll just do country by country. And you get wakora bino content. Tanzania, Rwanda, Kenya, Zambia, ebya Uganda byo. I'll need like a full week. Bagambe byenkoze. I just tell you one thing. I am the one who created Momo Nyabo. I was paid 1 billion shillings. Tandikirao. That's just what, a few years ago. Kati oloza bimeka byenkoze. I have been around for 3 decades. How do I discuss with you content? Kato ina chokoze. Omanyi mwe mwakulira mu muzigo. Yeah? Tata wo probably akola sanduko z'abafu. Maybe mama wa ina salu nao basiba nviri. Omulala yo mukulu wayo cha Rolex. Omulala akola sigiri. Muliao. So you have no option. Naye kubanga muli mu lugambo. Nze
nyundi mnyankori nyininte zanjye hati mbwe nundi nyimkonka shishi 11 nza kama ndigo kama nza kujemura amateganje nyija umcyara wanje murunje ryaho yantera ka China muhogo ndiye nzo mu rutoke nza kuombera ndigayo nza kwesherente shaita ne check ndigayo mpumura ho kace ndiya karanchi kanje nza kurebente nza kuyenya omwazi inte zanje nzitamu ninzireba hata urugambo ito witu Western Uganda nturwihahi nyiciro nkwate ngo nyange nza kureba Arsenal nshaka tugamba njira musinga shimushinga mbayo ndeba kasande tukasande mtabani wanje iyo ndeba mtabani warakanum ngati tuliya ibintu bitugamba mbishente bintente yabuzire ati urugambo tuya and you have influenced our Western kids but antina kuza TikTok gamba bushakujuma abantu itu abanyankore we respect our elders. That's why I have never said anything against Sandy, against Jenkins. Those are my big brothers. I respect them. I have never said anything. You understand? So you've called me for a debate, Romania, what to discuss content. First, do for me one thing. Do for me a 3 minutes documentary. Go downtown, record for me Kampala before and after the new ED. Yeah? Record that. I can even give you ideas on what to do. Get a guy like Chakala, the landlord. Oh, wonderful kid. Now, that kid does content. Oh, that boy. And I met him 3 years ago. And I told him, hey, I met them. Those are kids that do serious content. They have more following than you. Now, Mufune, or recording kumachanga avamu ghetto atambula ajia onga clock tower. So many people walking, getting to town to work. Ngayamba de we rugged clothes bichi ali mukatale asitula matoke asitula bichi alinga kilie asiyamba bantu kusitula yamba de we and bamuwayo mutwaro na kwato mutwaro gwe nagende wakana fumba Rolex ye bichi ne yebaka natika ko bukede narabaka TV ke movie enjogerere. The next day, no zuka, no quarter, you can even use GNL to give you the soundtrack of 8 Mile Eminem. Na kubao jine Uganda, not talking meanwhile. Na ingira mtown kati second daze, era yamba dobi aze kusitua, atuse, asanze KCC ebintu ebyo nabijeo. About the streets, they are cleaning them. Every track video about cleaning. Aga what's going on? Then you do some acting there. Banaba aba you amazi kukuba ngabaki ne bamuhira amazao. Nagamba nkozechi naduka nadaye waka. Then now alimbuli aliao. Then you can play a soundtrack. I'm a winner. I never be a loser. Galiao na yumkao. Nagina msaru never sale video. The next morning, third day, day 3. No mraka de tambula. No quarter shoes one series short says cowboy short says no you ka ingira mtown na yamba de black trouser, white shirt. Kati agenze kati aba serving a mere. Bana bafumba ne serving office kati a serving a mere office yaba in a law firm. Atuka mlo farmer serving a minute asanga ka sign post we are hiring office messenger naga na mara kuserving na dayo na cleaning bulungi na komwana okola interview no mulaga akola interview handshake afunye omulimu azee wakamusanyufu the next day akomye wa yamba the suit omukute kati yamba the suit agenze mukota afunye files agenze as deliverings agenze ne wakasuku ku radio za akolira wo ba dembe or something. No, now you come serving a file of being served by Kazora. You have a court case in Morocco, in Moroto, which is happening anyway. Ojira story. Or you can build no gamba. Okay, get an interview with the ED. Of course, ED tagenda kwa interview. Kubambuza nonsense. So get clips of her on YouTube, on NTV, NBS, zako zao. Combine them with stuff. Make a story of Kampala before and after. Bono kakonako. Nkarabe, then I will come and we'll discuss content. Wahura marangawe. Awono nga tuvuddewo. Era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo mbadde mpitayita ngangwa katambi ng'omukulu Fred Lumbwe ayinako obubaka bw'ayisaawo. Kyemwayagalizanga embazzi kibuyaga asudde. Kyemwayagalizanga embazzi kibuyaga asudde. Museveni abadde agezezzaako nnyo okuteeka ebibulooka buli wamu mu nsi yonna obutamutegeera butemu bwe. Naye era mugezezzaako kimaze ne kiyitamu entabo kati eri ku nsi ya Sudaani. Museveni baamwabizza. Alipoota yafulumye buli kimugenda kitegeera nga twatyo kibategeezza. Era njaliko bazanyo abashiyalinze vidiyo ezo, abashiyalinze posti,
abatambuzizza abasindikira International Criminal Court, Criminal Court of Justice, abataginze International Human Rights, abataginze gavumenti ya Bungereza, abataginze buli kitundu kyonna ekyensi yonna, offices ez'enjawulo okuba nti mulabisizza Nyandu Yesofeeri. Kati comrade enaali eyo ngenda kusaba, njagala ennaku zino okuva olunaku olwokubiri okutuuka ku lunaku olwokutaano, ebungereza yogenda okubeera demonstration, tusooke tutambuze ebikolwa bya Museveni byonna byakoze, kuba kati ayagala cover up era natera okukola ekintu ekinene. Naye mbasaba mutambuze ebintu ebyo, buli akola video alemera ku kintu ekyo ekyasuda kuba obujulizi bwe buli. Era takomyawo n'avaayo n'alabula omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Alina obubaka era bw'ayogedde era ne bukwata ku baffamire. Eno security alert gye njagala okusindikira Mr. President wonna w'oli. Mr. President okunoonya kukutte wansi ne waggulu. Nkusaba wonna w'oli nga bwe nakutegeeza tekubaako eyeeyita muganda wo akubira essimu n'agamba mbu simanyi kiki kinedda. Museveni atadde ssente empya n'enkadde mu kumukyalenjinga nti muli mu Uganda akunoonya takulaba. Okyalenjinze intelligence ye, kati public embuuza lwaki otadde amagye ku kkubo. Asindise Chris Magezi abuzeebuze abantu. Kati nekira Mr. President eno security alert nayo gitwale. Mbadde nkusaba n'obuwombeefu okyuseemukko ku ndikodinga gy'olikodinga mu butambi n'abantu bosinkana. Lwaki? Ntegeezeddwako nkutegeeze nti buli emigga gyonna egiri mu Buganda egiyitibwa egy'enkizo, emigga gyonna egy'enkizo mu bitundu we giri mu Buganda, Museveni ataddewo bambega omuli abakazi n'abasajja, nga bano balina ku byalo bagenda kwefula nga bannanyini bantu ababeera mu kitundu ekyo nga balima okuddala n'ebibira ebyo nga beefula nti balima naye nga bambega naye nga basinga obungi bonna Banyarwanda. So Mr. President kusaba okyuseemu kubanga oyinza okugwa mu katego k'abana abasajja. Yasindise kati badiployinze buli mugga gwonna ogw'omanyi oguli mu Buganda ogw'enkizo. Museveni yasindise bambega abeefudde nti bannansi mu bitundu ebyo, bantu ba bitundu ebyo batuuze nga beefuula abalima ku nnimiro eziriraanye ebintu ebyo byonna ebitundu ebyo byonna ninga ekigendera kyabwe kyakuwa lipooti singa bakulabyeko bakukwate. So Mr. President wonna w'oli nkusaba okyusemukko kati ekyokulira n'enzizi oba emigga oba ebibira sooka okyewalimuko basindise badiployinze abantu abambega basukka mu 140 okwetoola Kampala mukono wa Kiso wonna ewali emigga n'enzizi ez'omuzizo oba enzizi zonna ezirina omulamwa basindise bambega abasukka mu 300 bano beefuula mbu balima ku bitundu okwo nenga ekigendera kyabwe kyakwagala kumanya ntambulayo nange gye bayinza okukwatamu. So Mr. President njagadde nko security ati tuvuddewo kati katandise ekifaananyi oba ebifaananyi by'olabaawo. Omukyalo oyo ayitibwa Dorothy, omwami sijja kulimba naye kyetutegeddeko nti bwakyalomu nga bagwa mu mukwano omukyala n'omwami ng'abantu bonna abaagalana. Omwami ndowooza n'asaba omukyala agenda akyaleke we, oba omukyala yasaba omwami ajja akyaleke we amanyi wabeera. Nange bwakya ku makya omusajja ng'ateekamu engatto nga yeesooga ew'omukyala. Omukyala kyatamanya nti omwami alinamu omukono omuwanvu. Nange olwatuukayo mukazi wattu ka maama ndowooza ayinza okuba alina ka bizinesi ke oba alina akalimo ke ng'obusente bwe atereka mu nju awo. Omulenzi yakuuliise n'emitwalo 7 era kati ssaawa eno wetwogerera omukyala gakaaba gakomba addukidde ku poliisi bamuyambeko. Munnange birungi si birungi, yeyo envuumuulo y'omusajja gye yabbye endowooza oba bulijjo etagetinga busente abo simanyi naye nga mawulire si malungi. Waliwo omwami avuddeyo
n'agamba Honorable Mwanga Kivumbi jjukira olunaku lwabadde lweggulo bamuzizza mu kkooti nno bamusiba n'obwana obuto obwa secondary naye nga bonna babateekako omusango gwe gumu wabula ono ye avuddeyo n'amugamba nti mukulu Honorable nkulaba okyalina obuvumu bungi naye mbadde nkusaba okkakkane kkiriza teesaganya ne gavumenti ofune eddembe lyo nti naye wonaabaawo nga munnange si byebyo oliko mbuokyali okola ki nti munnange tebijja kutambulira bulungi era tojja kikkiriza si bigambo byange bibyo Muwanga Kivumbi okyatambuza amaanyi okyalina essanyu ng'ojja mu kkooti naye bw'otakola kiddako n'oteesa ne gavumenti olabike nti nnoova mu kkomera ono Kyagulanyi gwe mweyuniyako talina kyagenda bayamba muli makomera taboogerangako avaayo alandukira ku nsonga za ssente ze bagaba ssente zimusingira mu abantu abali munda You have to fight for your life otherwise mujja kukomekereranga Seggirinya ne Alan Ssewanyana baalina amaanyi baali b'amaanyi nga Uganda ebawuliramu nga boogera n'essaawa eno Alan yategeera wa bwagwa mwe bawayiswa mufumbiro mukyalaga amaanyi mbu mujja muwanisa ebikonde naye mu kiseera mujja genda okuzuukuka nga temukyayinawo chance buli Bobi Wine lwavaayo ne yeeteekamu kamera ayogera ku Museveni alinga yamukubira akalango mwowe muteerwanirireko muteese ne gavumenti muve mu makomera ono Bobi Wine talina kyagenda kubayamba Muwanga Kivumbi oyina abaana oyina namwandu tunuulidde namwandu wo nga bamutuuzizza ku luguudo babaganye n'okukkirira wansi gye muli musala amagezi nga bukyali mulabe ki ekiddako bwe bona agamba nti nno pulezidenti wange ajja kunnwanirira famire ye yagijja dda mu Uganda ng'akimanyi nti nno muyinza okumutabukira ne musookera ku baana yagamba okkabanja yeekwesa akabanja yagamba tugenda lumba entebe mu ntebe tewali yamulabako miliyoni maaki n'ezikira buli kintu Bobi Wine kyakola it is not successful it will never be successful wabula mwe people around him muli so intelligence even than him you have to fight for your future my brothers Waiswa Mufumbiro Edi Mutwe bwe yali first bodyguard wa Bobi Wine we wavaawo kati ayina mulala gw'okyamukkiririzaamu ne gw'okkiririzaamu ye akukkiririzaamu ajja kukoma kukwogerako kintu kitono nnyo ajja ateese ne gavumenti muve mukomera atisi mulwane nga muli wabweru eno gavumenti temugenda kugisobola and you will never temusobola kuwininga someone in power agambye amagezi amuwadde gabuwa kiri gyali okuba nga apiikinga mu kibibiri n'abituwala oba alemezaamu awo tuvuddewo tulina taata omupya mu tawuni nga ye Chicken munnange buli kimu kyakola kimu bibiri tiyana era agambye nti amawulire g'essanyu g'ayina waliwo kampuni eyamusuubizza okuba nga akolera mwana we ticket agendeko ebweru anyumirwe ku bulamu. Kakati bazadde bannange mwasiibye mutya munnange nno nina amawulire amalungi bino bulijjo mwempositingira omwana wange waliwo mukwano gwange nannyini wa kampani ya Legit etwala abantu e Bulaaya okubafunira emirimu na biki njitaaginze wano wansi nannyini wa Legit mukama wange olunaku lw'eggulo yangambye Chicken in fact ye yakijje ne mukamwake nangamba Chicken omwana oyo mbadde njagala mmukolere passport atambulemuko nabadde surprised nnyo nengamba oba kye kino kibagamba nti buli mwana ajja n'omukisa yangambye Chicken njagala omwana oyo mmukolere passport in fact afunemu ne ka trip agenda atambulemuko bandange mukama wange wa Legit omwana ngenda muleta ku office wabula kye sitamanyi bagenda jjukola batya kwanze sibitegeera bongamba nti omwana bagenda mukolera passport ng'ate taina national ID
anyway nze sibitegeera mukama wange yasinga obitegeera so mukama wange owala egiyitira recruitment agency nsensebuse tweyanzeege omwana wange essaawa yonna agenda kulinnya ku nnyonyi anytime from now so zino saala zammwe nno si zange are you together so anytime from now agenda kulinnya ku nnyonyi esoose mu bulamu wabula katusooke tukole passport weggwera wetata nga tusooka tumuteekamu akanyonyi allahu akbaru kabira thank you jesus thank you lord ebyo omwana bamuwadde passport bagendeko ebweru banywe ku bulamu bakyuse ku mbeera nze naawe tuli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tovaawo